Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Pati yaffe eyokubiri ekyagenda maaso tuli mu kitabo kye bayita buku Iqra. Kino ekitabo mwana wattu kyekituyambako okubeera nga tuyiga okusoma Quran ekitiibwa, era nga tuli ku muzingo ogwokusatu, tuli ku volume eyokumeka eyokusatu. Jukira twasoma mu bitaye byasooka eri ya Salon eri ya Red twagisoma ne tugimalako ku account yaffe eno nyini eya Basra Studies twagimalako nawe kityo netukwata ekitabo ekirala. So kyoyinza okukola scrolling wansi ojja kusiŋŋaana video zaffe zonna eza Basra Studies nga kweziri ku account eno yennyini ngamba eri ya Salon eya Red. Buli omu agimanyi eri so common, buli omu agimanyi wano mu Uganda, naddala oyo ali mu kisaabo kyakolaki kyokunoonya ilmu, buli omu akolaki, buli omu agimanyi. Akati netu introducinga ya Salona eno eya buku Iqra, era nga twagamba nti buli omu waddembe okujja okutweyungako, buli omu mu ya Salona eno. Jukira tusoma okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 7 ez'ekiro ne ku ssaawa 8 paka ssaawa 10 ez'emisana. Naye leero inshallah session ezenga ya muvubuka ono inshallah lukomba nkutumiddeko nnyo today inshallah taala bumulanga mbuze ku live inshallah mutegeo there is a problem class yaffe ebeerawo buli kanaku. Gwe abasanga tubabuuzaako naye omusamu alina ensonyi ono, olina ensonyi ensonyi za mu busiraamu ekitegedde alhayau min al iman, ekitegedde ensonyi za mu buki za mu bukkiriza, wabula ensonyi zinawe zitakolera ategedde ekigambo ekyo. Nam tuli wano tuli ku layini eyokumeka kandabe eno esembayo entwagirabye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Soma istihadha nga sikuwulidde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tujja kugiteeza muko inshallah nayo. Ka waka dha wakadha lika nga kudobozi yo njagala abasamu bali tebalina muzindalo guno fa baguyina bakosa muzalo gwaki gwa simu, ekitegedde tebalina guno muzindalo nabwe kitebayo kudoboza likola ki eribe amalaye, ekitegedde wakadhalika ngoyisiza amanyi mangi ate wakadhalika bi'a sa ka bi'asaka ma na'aka ma mana'aka
ما منعك ما منعك ما منعك aha okitegedde kati nziriramu wano tulabe wa nedda soma omundi gumu wakadhalika mhm bi'asaka mhm ma mana'aka aha awo nno onzizizaamu amaanyi musomi akati oyedde program yatandise alina omwana nga wandyagadde abeeko nekyayiga mu kusoma Quran ey'ekitiibwa albab maftuh olugi luki lugera nnyo bakuwulire lugule olugi lugule aha wa wa ja ja waja waja a a wajaa wajaa la la ni waja'alani aha shi lwaki eno shin ewangaala kubanga waliwo yau ate no tugiwangaaza ku nyukuta nga emaaso waliyo wa yau aha bananga omusajja muwulidde watabuze otegedde omusanyuse bazeemu ekibuuzo buno mubeereeyo mashallah barakallahu fik aha shi a shi a ti shi'ati hi shi'atihi aha akasembayo ya mu ta yamuta a li ya mutaali aha kati soko nziriremu abasonyi bange bali bakuwulire nti osomye okitegedde aha ekisooka waja'alani yogera nnyo aha naye olina okuwangaazamu katono nogamba otya waja'alani aha shi'atihi terezaamu era shi'atihi kakyabulamu shi'atihi towangaaza ain shi'atihi yogera shi'atihi sembera ku muzindalo njagala eddoboozi zino ligende wali mu kompyuta okitegedde watusembeza akatebe to sembeza maaso katono aha okay aha gwe musawo najagala tweyungako okay aha sabula shi'atihi aha yamu ya mutaali soma bulungi ya mutaali
towangaza mim ya mutaali ya mutaali tikyabulamu ya mutaali ya mutaali okitegere ekigambo ekyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir somingwa fono